Zebanange President Museveni simubanja yampa nze nsiima akagambo kamu kanzije nkakugamba olumita 10 kuba sina gyenja kujja kati tukyakubanja ati sebo kulembera mpaka lwolifa. Bannaddiini be bamu ku bantu ensi beebeesuubira okujjayo amaloboozi ag'omwanguka naddala ku bikolwa ebitali birungi ebyokutyoboola eddembe nga bigenda mu maaso. Ne wano mu Uganda bwe weetaagira munnaddiini abeera taliiwo, aba asirise, ne w'owulirira ng'ayogera ate aba avaamu ebigambo by'otasuubira nti bigenda kuva mu munnaddiini. Bannaddiini enfunda nnyingi tuwuliddwa nga tubakoowoola ku bikolwa ebitali birungi ebigenda mu maaso ku bannayuganda, ku bannansi, naye ng'abasinga obungi tebaanukula, baafuuka kyensirikidde wabula ogenda obbawuliriza amaloboozi gaabwe. Abamu basaba mmotoka, abalala bali mu kuwaana mwami Museveni afuge okutuuka w'alifa, nga bavudde ku kubeera nga baweereza oba basimba essira ku ebyo ebyabatumibwa omutonzi, ne balabika nga baweereza mwami Museveni n'okusinga ebyo ebyabatumibwa, ekirekawo gap wakati waabwe naffe be basumba. Tuwulirize ne kano then tujje tutandikirawo emboozi. Yaleero togisubwa kubanga nyovu n'okukira otuzzi tw'ettimpa. Tugenda bbeera nga tutandikirawo katulabe n'ono lumu tuveeyo tusobole okubeera nga tweyongerayo. Alright. Okay. Museveni wakufuga aleke n'ekiramu n'olengera oli ataddeko akakofiira awaga mumpe omwaka kati tuli myaka emeka. What is going on? Bantu ne bafa, baana b'abantu bali mu makomera, baana b'abantu bali wansi wa ttaka, babikulekere paka ddi. Malwaliro temuli ddagala, enguudo ziizo zibomoka, abantu balina kino. Amagezi g'enkuwa nyweza ddiini yo, Katonda byakwagaza mu nsi. Bino eby'abantu bantu bajja kuleekaana buli kiseera. Owulira ono yagenze n'ekisawo ky'essente, n'owulira oli ate yasaze eddiiro, ate oli kati akola gindi. Abananyweza eddiini ne bategeera Katonda kyabaagaza mu nsi, be bagenda okufuna obuwanguzi. Omusirikale owa security company ey'obwannannyini akubiddwa amasasi agamuttiddewo abazigwa babadde balumbye okubba banka. Babadde bagenda kubba banka ki? Byonna ogenda kubeera nga obitegeera wano ku mukutu gw'omuntu wa bulijjo. Mu ngeri emu omukulu Bebe Cool yavuddeyo bwe yabaddeko ku live eya TikTok n'abaako ebigambo byayogedde bimuzaalidde leenya. Mu ngeri ey'enjawulo nzikiriza tugenda kubeera nga tutunuulira ku kano James Muhanga oba Kanyamuhanga avuddeyo n'agamba ebyo bye mweyambaza mbu simanya mwambadde red, simanya biki, kagenda kubeera nga kabajjuutuka. Muli batujju ebigambo bino abadde abyolekeza ekibiina kya NUP n'abakulembeze abakikulembera. Mu ngeri ey'enjawulo tugenda beera nga tutunuulira ebintu bingi. Munzikirize tukole bwe tuti tujje ate tusobole okubeera nga tweyongerayo. Okay, buterevu nnyo nkwanirizaako ku mukutu gwa DPTV Uganda. Yenze Sajjime abeerawo kubanga nkutuusaako ebyenjawulo ebyenkizo olunaku olwaleero lunaku lwa Sande. Kansuubire nti gwe atali musiraamu owubyeko olubu lw'ekigere mu ekereziya mu church ogenda okubeera nga weebaza omutonzi omu n'okubeera nga omusaba kubanga gwe w'omaliddeko wiiki enkuyanja y'abantu egenze mu ttaka naye nga olunaku lwakyanga endala nga gwe wakedde jjo ne leero ng'okyali mulamu. Wabula y'okufuluma ennyumba teyasobodde kuddaka kituwa akabonero akatuufu ddala lwaki tuteekeddwa okubeera nga twebaza omutonzi
okubeera nga akyatubisseeko akasubi so nga tetulina muwendo gwe tukwata kubeera nga tumuwa lunaku lwa sande atuwuliriza tumalako omwezi omwaka tugutambuza mpola mpola sooka otunule mu katabo we wawandiika ebyo by'oyagala okubeera ng'okola mwaka guno obituuseewa olina w'otuuse oba wayogerako byogere kale nno tolireeti okusobola okubeera nga ku mukaaga bye wali oyagala ekimu okituukiriza n'amagezi genkuwa lekerawo okuwambagatana n'ebingi kwatako kimu osooka okigguse okole ekira olyokozeeko ekirala bw'onoowambagatana n'ebingi ojja kumaliriza nga byonna tolina kyofunye abantu abasobodde okubaako bye batuukako bategedde nnyo akakodi ako nti kwata kino okimalirize olyoke ogende ku kirala ebingi biyinza owunzika nga byonna tobifunye butereevu tugenda kubeera nga tutandikira wano we tugenda okutandikira nkakasa nga togenda kubeera disappointed njagala kutandikira ddala kwegamba njagala kutandika n'ekifaananyi ekyo in fact nga sinnaba kubeera nga nkuwa ekifaananyi ekyo nzikiriza tutandike ne kayanja omukulu oyo gw'olengera ku screen yo ampuliriza avuddeyo n'abaako ebigambo by'ayogera abadde abyolekeza ekibiina kya National Unity Platform omukulu oyo atugambye ebigambo bino njagala kubeera nga mbikuwa otegeere nti ensi eno teri feya omukulu agambye Muhanga agambye nti ebyo ebigoye ebirifane bye muteeka ku mutwe kwegamba bye mwenaanika ebya reedi agamba nti mujja kubeera nga mulaba ayongerako n'atugamba omukulu ono nti olunaku mujja kubeera nga mulaba olunaku olw'enkya bwe mubanga singa mufune emmundu okusinziira ku bikolwa bye mukola bino ebigambo abyolekeza ekibiina kya NUP ekyambala red beret kala ya red nga yemu ku simbo zaakyo era nga bw'olaba red oli ne bw'aba talabye baaji agamba ayambadde nga wa people power ayambadde nga wa NUP kakati kano omukulu amanyiddwa nga Lieutenant General Kayanja Muhanga Commander Land Forces avuddeyo n'agamba nti mwe mugenda ne mwambala ebyo bye mwambala ebya red ne mulowooza nti tetutegeera oba tetumanyi oba tetulaba naye njagala mumanye nti ebyo bye mweyambaza singa tunaabakwasa ekisa mujja kumaliriza nga mukutte emmundu omukulu gw'olengera ku screen yo agamba singa tunaabagayaalirira mugenda kuwunzika nga mukutte emmundu ekinaddako kwe kubeera nga muvuunika gavumenti kale nno ayongedde okubeera nga akitunogaanyiza n'atugamba nti kooti z'amagye zo zigenda kubeerawo kooti z'amagye zigenda kubeerawo kireka ebibuuzo eri ggwe agoberera era ayagala enfuga ey'amateeka bw'olaba jeno ng'oyo ng'avuddeyo n'agamba nti kooti z'amagye zirina okubeerawo ekibuuzo ky'oba olina okwebuuza gwagoberera rule of law oba ayagala eggwanga eritambulira ku mateeka amateeka galiwo wano bw'abanga ssaabalamuzi kooti enkulu supreme court esobola ovaayo n'egamba kino Lieutenant General Kanyamwanga naga kooti y'amagye erina okubeerawo then ekibuuzo kiba kisigadde kwe kubuuza enfuga ey'amateeka yalagawa naye nga of course tumanya ne gye biva ti mwami Museveni kasita supreme court yavaayo ne rulinga nga bwe yarulinga n'avaayo n'agirumbagana netuddeyo ku bigambo by'omusajja omugezi amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebigambo bye yayogera wano njagala nabyo tubifuneko osobole okubeera nga obitegeerera ddala bulungi mukwano gwange ebigambo bye bifaananako bwe biti ye Robert Mitembo Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu bw'ati ye bw'alaba ebintu era bw'abirowooza njagala kubeera nga mukuwa wano ku screen yo okay njagala beera nga mukufunira ku screen yo wano
before nga sinnaba kubeera nga njogera ekirala kyonna fune Bobi Wine buterevu tumaze okubeera nga tumutuuza mu mashini yaffe. Ebigambo bya Bobi Wine biri bwe biti, njagala kujjukiza biva mu luyimba lwe, njagala tubikozesa okubeera nga tujjukiza bannayuganda awamu n'okubajjamu akatengo ku bigambo ebyogeddwa muhanga. Bobi Wine yagamba, freedom comes to those who fight, not those who cry, because the more you cry is the more your people continue to die. So rise and defend your rights. To beat them. Agamba bwati nti freedom comes to those who fight, but not those who cry, because the more you cry is the more your people continue to die. Nawunzikanga kugamba, so rise and defend your rights. Eddembe lyo bigambo bya Bobi Wine biri mu luyimba buli omu lwamanya. Eddembe teriva mu kukaaba. Eddembe diva mu kulirwanirira, teriva mu kukaaba. Buli wookaaba gy'okoma okukaaba n'abantu bo gye bagenda okukoma okubeera nga bakaaba. The more you continue to cry is the more your people continue to die. Gy'okoma okukaaba abantu bo gye bagenda okukoma okufa. Ebigambo bino mbyeyambisa okwanukula retired General Kayanja. Kakati Kyagulanyi agamba rise, musituke mu defending eddembe lyammwe. Rise and defend your rights. Ono byakugamba akugamba kubanga already ye yakwata emmundu n'asituka ne bagenda ne balwanira omunyago n'omunyama gwe balina. Kakati okudifendinga omunyama gwabwe ateekeddwa kugamba bino ebigambo gwe gwemu amaanyi ogwemu essuubi olowooze nti tufa ku luno. Kakati Kyagulanyi nakugamba nti rise and defend your rights, kubanga abakwata obuyinza ate eddembe lyo baatwala twale. Abatwala obuyinza eddembe lyo baali kujjako ne balitwala. Kakati okulyezza kiri mirundi ebiri, kuba akalulu okakuume n'ebiringa ebyo. Bw'olaba ng'ekyo kiganye kubanga tukibaddemu emyaka, bw'olaba nga kiganye kakati situkiramu eddembe lyo olirwanirire. Bw'onaabeera mu kukaaba woowe maama baatubbye ate nateera tugenda kekema emyaka gyonna. So rise, buli ayagala enfuga eri ku mateeka. Rise, situkiramu, yimuka ojje odifendinge era okayanire eddembe lyo. Byebimu ku bigambo byenjagadde okubeera nga ntandika nabyo, naye nga nkugjeekaawo njagala era tugende mu bigambo by'omusajja amanyiddwa nga Moses Sali aka Bebe Cool. Gwe wenna mpuliriza, Bebe Cool gye buvuddeko yabaddeko ku live ya TikTok. I think it was yesterday but one, ku lunaku lwali lwa Friday. Bwe mba nga seerabidde mujja kunzijukiza. Bebe n'ayogera ku nsonga nnyingi. Ezimu ku ze yakoonako mwe mwali copyright, nalaba nga babimubuuza copyright, n'ayanukula bye yanukula n'ajobojja. Kati Bebe ayina we yatuuka n'agamba nti ye asobola okugaana omuyimbi, asobola okukubira abapresenta oba bannannyini TV ne radio ne bapresenta n'alemesa oluyimba lw'omuntu yenna okuzannya ku mukutu gwonna. Now kati kino nzize nkyogera ebbanga lyonna, naye ndi wa mukisa nti ebiseera ebisinga ebintu byenzija ne mbagamba abasajja bamala ne bajja bo bennyini ne babikirerifayinga. Ngenda kukubuulira
mbadde njogera ntya ku nsonga eno. Katsooke tuwulirize Bebe Cool n'ekyannaku nti Bebe at your age osobola okureasoninga bw'otyo. Kino kya bulalu. Kino kya bulalu. Bebe wa confirminze nti bulijjo abaana bye bakwogerako nti osasula ennyimba ne zivaayo ku mativi n'amaradio olw'okuba omwana akubye ebbanga ye ng'ekutte. Kino wakikonfaminze gye buvuddeko. Njagala tuwulirize ebigambo bya Bebe, then ate nzije tugatte buterevu nnyo ku bigambo ebirala. Gwe mukompitinga naye nze siri just friend w'aba DJ. Nze ndi friend w'abannannyini radios ne TV zonna mu Uganda. Kati nga sinnaba kunyiga peesa lya DJ mba nnanyizedde erya nnannyini. Nze bwe ngamba nti oluyimba lw'omuyimbi teruzannya, terusobola zannya ku rediyo. Kubanga nze nina nnannyini rediyo, nina DJ azannya, nina MC, bonna mba creatinzemu emikwano okumala emyaka 35. Kati gwe ng'omuyimbi omuto, amagezi go galiwa okujja okunzijjako amagezi ago ogakozese. Nze gwe mukompitinga naye nze. Oye Bebe, njagala tugende mpola nga twogera ku Bebe ono. Lwaki mbagamba nti njagala tugende mpola? Tuddeyo tufune akatambi ka Bebe, then tutandike okubeera nga tukwogerako. Wuliriza, tutandise bwe tuti. Nze gwe mukompitinga naye nze siri just friend w'aba DJ. Nze ndi friend w'abannannyini radios ne TV zonna mu Uganda. Kati nga sinnaba kunyiga peesa lya DJ mba nnanyizedde erya nnannyini. Omuntu ayinza okubuuza nti Bebe Cool ayina amaanyi ag'enkana bwe gatyo nga ne TV presenter asoose n'amuteeka ebbali n'atunuulira mukama wa TV presenter. Njagala gwali eyo mbuulire ennyimba za Bebe zizannya emirundi emeka ku TV ewammwe. Njagala ombuulire ennyimba za Bebe zizannya emirundi emeka ku radio ewammwe. Bano abasajja balemeramu okwewaana naddala Bebe. Oyina okwewaana okw'ekisiru okwo kw'oteekawo, okw'ekigwagwa. Omanyi eryanyi eryo eryemanyi eryo okugyeyite okwo. Okitegeera? Nze nga sinnaba kwogera na presenter mba nayogedde dda ne nnannyini mukutu ogwo. Bebe, oyina ennyimba mmeka ezizannya mu lunaku ku radio ne TV? Nze bwe ngamba nti oluyimba lw'omuyimbi teruzannya, terusobola zannya ku rediyo. Nze bwe ngamba nti oluyimba lw'omuyimbi terusobola kuzannya ku rediyo, terusobola kuzannya. Naawe ngaani Bebe? TV we ziba zikola emirimu gyazo zitunuulira audience ne demand eri mu bantu ne zibawa. Kyova abaleko basobola obutazannya luyimba lwo circumference lwotaddemu million 10+ ne bazannya oluyimba olw'omwana eyakajja. Reason being oluyimba lwo oluusi teruqualifyinga na ku lwa mwana ono. Bebe tuwulira ennyimba nnyingi nnyo. Era olina akubuuza nti circumference woyo gwe wateekamu ssente nnyingi yazannya luddawa? Bebe oyinza okuwunzika nga oli awo byojobojja bya kigwagwa. Kino kikonfaminga ky'otugambye wano nti gwe osobola oluyimba lw'omuyimbi lwonna okulugana okuzannya ku mpewo. Abaana bangi bazze bakomplaininga, bangi nga bakomplaininga ku Bebe. Buli mwana akuba it, Bebe olwanyisizza abayimbi. Tuddeyo kuba good life. Wagana okukkiriza nti bayimbi okutuuka we bakuproving nti they wase oba wathe ku ki kye bali. N'olyoka obeekulubuusaako. Gwe Bebe kikutwalidde ebbanga okukkiriza Eddie Kenzo tebeera kubeera gavumenti nti ebagasse mulengo nga nnyaanya. Obadde wagaana.
era nga bakuwako n'obujulizi ennyimba nnyingi zo z'olemesa okuzannya ku mpewo ng'osasula ssente. Bebe simaanyigo ssente z'olina olw'okuba ne media company ezimu njavu bw'otwala ensimbi olemesezza banno okubeera nga bayitawo. Now kuno kubeera selfish mu industry, naye ngenda babuulira lwaki Bebe ali selfish mu industry. Wadde bwe yabadde ayogera ku live yagambye nti ye kumpi ayambye abayimbi bonna ne teri yali amuyambye. Ngenda kubeera nga nkibabuulira katumaleyo wano. Kubanga nze nina nannyini radio, nina DJ azanya, nina MC, bonna mba creatinzemu emikwano okumala emyaka 35. Kati gwe ng'omuyimbi omuto amagezi go galiwa okujja okunzijjako amagezi ago ogako. Nze gwe mukompitinga naye nze siri just friend w'aba DJ. Now wano wenjagala buli ali kuno otegere nti siri mu kudisrespectinga Bebe Cool. Nkiddamu buli ali kuno njagala omanye nti siri mu kudisrespectinga Bebe Cool, wabula njagala Bebe Cool ategeere lwaki Bobi Wine agenze aleka nnyo bano abasajja. Nabannyonnyodde ku kye bayita omuntu okukozesa ekitone kye okusukka ekitone. Bangi muyinza okuba temwantegedde. Abaffe buli mulimo gw'okola gwina ekiseera kyagwo. Bw'ogukola noba ng'eyo ogw'omutendera oba eyo kirasi ogiyiseeko. Omanyi kye bagamba nti sky is the limit. Omuntu otuuka n'okuba endongo n'ogikakasa nga bw'obala nyimbye emyaka 15, nyimbye emyaka 20, nyimbye emyaka 3, ne mu myaka egyo wakati awo tewabaddewo bayimbi bazze babeerawo nti babaddewo. Kiki ekigenda mu maaso n'ebipya bo bye bajja bazuula nga mmwe mwazuula ekyaffe ekyammwe nti baleese ebigoma eby'enjawulo. Kakati obuzibu Bebe bwasanga kwe kulwanira mu generation eyamuyitako. Era mulaba Bebe nga yeekaka n'ayambala ebipalepale ebitategeera najja nabaga bibadde bya bbeeyi. Si bya bbeeyi, wabula babimuseera olwa ignorance gy'ayina. Najja n'anyumya ku ngoye n'anyumya ku ngatto. Oli mu kompitinga nga totunuulidde myaka gyo okompitinga n'abaana abali awo. Bajja kutuuka ekiseera bakuyiteko bwe bati bakyuse ennyambala nga gw'okyali mu bya kisiru. Look at White Bender, engeri gy'ayambalamu kati wamusooka mu music emyaka 24, yakayimbira emyaka agenda bugenzi mu 10. Look at White Bender, engeri gyebrandinzeemu, engeri gy'ayambalamu. Kakati kino kyonna kituleeta ku kubeera nti Bebe ng'omuntu ogaanye okula, ogaanye okukkiriza. Ate kino kizibu kirina mu ba artist kumpi bonna. Bw'abeera muyimbi, bw'ayimba n'atuuka waggulu talowooza kubaako kirala kyakola. Alowooza kuyimba ekikuleetera okutandika okumera omutima omubi olwanyisa abaana ababa bazze mu industry, kubanga olaba bakubbako show. Toyina bwongo, bulowooza kintu kirala, toyina kigattako. Kati Bebe waffe weesanga nga obwongo bwo n'entegeera bugenda kukoma ku ndongo. Abantu abalina ebirooto, abalina ebiruubirirwa n'ebigendererwa baseetinga ennyendo zaabwe nti mu bbanga bwe liti ŋŋenda kuba nkola kino. Bwe nkola kino nnyinza obutaggalawo kuba mulimo gwange, naye njagala mbe nga nseetinze nziguddewo kampani eri. Ogenda n'otunuulira abayimbi b'e Bulaaya nga abantu balina record label ziri awo zitambula zirimu abayimbi. Bebe obuuza label ye muyimbi kyaliko n'akubula. Osanga abayimbi balina zi business
nga ne bw'ava mu kuyimba agenda sigala agenda ekon. Abasajja ba Rick Ross obalaba nga balina zi bizinensi endala ng'ogyeko okuyimba. Bebe kwotasobola tugamba nti wajjamu ssente. Kiki kyokola ekirala ekiri awo? Kitegeeza buli budde ogenda kunyiigiranga abayimbi abato, ogenda kubeeranga mu beef, ogenda kubeeranga kunyiiga kuba ogenda mu myaka egy'entondo, kigenda kuleetera okunyiiga n'abaana obawulireko obujja. Wano Bobi Wine we yatunulya n'agamba abaaye emyaka emirala emigigijijja tugiviire. Naye ogiviira otya? Olwo olugendo nalwo balutegeka. Ne bw'oba ova mu kuyimba ogenda kusiika capati, oteekeddwa okubeera nga wateekawo embeera. Bobi Wine yayimbanga ennyimba ze twayogeddeko edutainment, nga mwe muli mu entertainment. N'ategeka olugendo lwe nga mumulaba, naye nga muzaalawa mujereegerera. Now look, oli akompitinga ku level ya bukulembeze bwa ggwanga. Bebe Cool olwanira TikTok live. Olunaku olwaleero mu posti gye nsembye okulaba nga postinze Bebe ategeezezza nti agenda kubeera ne live. Ndowooza olunaku olwaleero okirerifayinga ku bigambo ng'ebyo bye nkuzannyidde byaleesereenya. Bannannyini mikutu gy'amawulire bagamba omusajja yeesomye, so nga ne bapresenta bagamba omusajja yeesomye. Now ogenda kukomya ddi bino ebyekigwagwa? I'm not trying to disrespect you Bebe, but ne mbuuza ogenda kula ddi? Anyway, songa eyo ngiruddeko nnyo, naye tandiko oddeyo wansi otunule. Banno baprogressinze batya? Okategedde? Va mu kuvuganya mbu aleeta emmotoka ey'ebbeeyi nga nange ngireeta, baako ky'oteekawo. Alright, bwe tuba nga tuvuddeko awo, njagala kubeera nga nkwongerayo mukwano gwange gwampuliriza era angoberera, tugende endowooza mu bannaddiini bano tusooke tubeeko bye tutunuulira. Nzannya akatambi kano nga ntandika. Akatambi kano ka Sheikh tuwulirize. President Museveni simubanja yampa nze nsiima akagambo kamu kanzije nkakugamba olumita 10 kuba sina gye nja kujja. Kati tukyakubanja ati sebo kulembera mpaka lwolifa. Ekyo kye bayita omwoyo gw'okulya, ng'omusajja mukulu naye nga endaba ye ey'ebintu yeeyo gye bayita batya, endaba ey'ekibogwe. Oyo munnaddiini ayimiridde mu bantu abategeeza era agamba mwami Museveni nti nze siina kyenkubanja. Owulira omuntu nga obwongo bwe buyimpaye nnyo, nga bunafuye nnyo, okutuuka ku sseeriraba nga ye yeeraba yekka, talaba bantu. Nze siina kyenkubanja. Toteekeddwa kubanja gwe nga ggwe, oteekeddwa okubanja olwabo b'osumba mu masigidi, oteekeddwa representinga mass abangi, not you yourself. Nze siina kyenkubanja, fuga paka wolifa. Basajja mmwe muswaza Katonda. Basajja mmwe mulaga nti munafuya nnyo Katonda to the extent nti abamu tuweebuuza n'ebibuuzo, mwe nga ddala muweereza Katonda mmwe. Olabira ddala nga omwoyo gw'okulya guwambye omuntu. Bannaddiini ensangi zino basinza mwami Museveni, bagulumiza mwami Museveni okusinga bwe bandigulumiza Katonda, batya Museveni okusinga
bwe batya Mukama Katonda si bonna naye abamu ate nga be basinga obungi. Kale nno omusajja mukulu omuwulira n'ayogera ekigambo nga mu butuufu kyabwewussa kyabugwagwa, ng'olaba lubuto lwe lumusumbuwa kulya. Katufune omulala wano nabo tubaggyeko omukono oba oli awo, katumufune naye atubuulire byalinawo. Yono musajja mukulu wakufuga aleke n'ekiraamo, n'olengera oli ataddeko akakofiira awaga. Mumpe omwaka kati tuli myaka emeka? What is going on? Bantu ne bafa, baana b'abantu bali mu makomera, baana b'abantu bali wansi wa ttaka. Babikulekere paka ddi? Malwaliro temuli ddagala, enguudo ziizo zibomoka, abantu balina kino. Amagezi genkuwa, nyweza ddiini yo, Katonda byakwagaza mu nsi. Bino eby'abantu, bantu bajja kuleekaana buli kiseera. Owulira ono yagenze n'ekisawo ky'essente, n'owulira oli ate yasaze eddiiro, ate oli kati akola gindi. Abananyweza eddiini ne bategeera Katonda kyabaagaza mu nsi, be bagenda okufuna obuwanguzi. Naliko wano ne mbaako ebigambo bye nabagamba, ne mbagamba nti gw'ojja kiwakanya naye no ndowooza yange. Njogera nga nsinziira ku yala, ku bwavu obwali bunnumyeko. Nkimanyi bulungi ti ffenna twali tugenzeko mu masinzizo, naye mmanyi abantu ba bika bibiri, newankubadde tulina abantu ba bika bisatu. Abantu ab'ebika ebibiri ku 100, abantu 9 tebasinza Katonda. Omuntu omwavu tokera ku makya n'otulimba ne weerimba nti osinza Katonda. Omuntu omugagga ennyo batono nabo abasinza Katonda. Bwe bagenda mu masinzizo baba bagenzeeyo, bwe baba bagenzeeyo oluusi kupaakinga mmotoka zaabwe za bbeeyi, bajja mu biseera twetaagayo amabaati, n'agula amabaati 10, naye nga nniya ye nkyafu nvundu. Then bwe tudda ku mwavu, omwavu njagala gwe wenna oyinza kweyisaako naye omanyi kyentegeeza. Mukwano gwange, omwavu ofukamira wansi, n'ofukamira osabe. Oba osaba bw'oti n'otandika okweyayuuya, oba osaba ebirowoozo bya landiroodi ne bijja, nenno olowooza landiroodi ng'omwana ali waka bamugobye fees. Omanyi omuntu eyeeyayamula nga osaba essaala naye ng'ejjudde ebirowoozo, eyo kale Katonda anaagitwala atya? Eyo kitegeeza omuntu yekka asobola okubeera ng'ali mu position entuufu okusinza Mukama Katonda ye muntu ali wakati awo. Si mugagga naye si mwavu, si mugagga naye si mwavu, ng'ali awo wakati. Ali contented, atudde mu ekereziya, mu kyaki, mu masigidi, nenge waka bali amanyi balidde, agenda kuddayo alye, ayinamu akasanvu ke mu mpale, ayina n'akalimo kaawo, nga ebyetaago byawo wakati awo asobola obimaliriza. Oyo omuntu atuula mu ekereziya n'atebenkera emmeeme, atuula n'akkakkana, n'alyoka aweereza Mukama nga mutebenkevu, ate oba ewaka ekyokulya bakirina. Kale nno ne kafiizi omwana yamaze omumusasulira, waba tannaba mumusasulira nga talina bweraliikirivu bw'ekyo. Oyo ye muntu avunnama wansi n'asinza Katonda. Abaavu ebiseera ebisinga, ennaku bw'etuluma, essaala tuzisabisa na busungu. Otuuka ekiseera nga tokyasaba Mukama mu mirembe, wabula ng'osabisa busungu, osaba okuba emimiro, dwaki nze? Mukama why me? Dwaki nze?
Okitegedde? So kakati bw'otunulira abasajja ba Katonda bano ng'omwami ono, bw'otunulira abasajja ba Katonda abo, ebimu ku binzijira mu mutwe mu bigambo bye, ye tafudde ku ani attabafa, ekyo takitunuulidde, wabula anenya ayagala okuggyawo okufa okwo. Njagala bajjukiza bannange, njagala kubajjukiza, gwampuliriza ali eyo. Mu Uganda si musango, si musango okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Constitution bwegamba, bweba bwegamba omukulembeze ali mu buyinza olina okurespectinga constitution because even you not above the law. Kino tulina kitegeera. Omuntu bw'ajja okwesimbawo mu kalulu tekitegeeza nti azze kuttisa abantu. Ebibuuzo tolina bibuuza azze kwesimbawo, olina bibuuza ali mu buyinza. Lwaki abantu battibwa n'amasasi ng'ate tuzze mu kalulu kemutegeka? Kati Sheikh oyinza okumbuza lwaki watuleetedde emboozi y'omwavu simanya biki, nagireese lwa nsonga eno. Sheikh akugamba nti bannabyabufuzi beekolera byabwe, kituufu kyayogera 100%. Akugamba nti gwe fokasinga ku Allah. Bino njagala bibagamba nga sitidde. Kiki kyogenda commentinga, kiki kyogenda kwogera, ne kyogenda okulowooza, ngenda kibagamba. Kyangenda okugamba gwe mpuliriza mukwano gwange. Gwe wenna ayimirira noddeyo ne weefumba mbu simanya, sinze Katonda, Mukama yekka, weesonyiwe simanya ebyobufuzi, you a fool. You totally fool, you stupid. Kubanga ono omusajja n'omuzindalo gwayogererako, microphone gyayogererako, ebbeeyi egigula esalirwawo byabufuzi. Oyo nekimwogeza mmere ya leero, emmere gyanoonya bamuwe. Omuntu yenna ayimirira ku muzindalo mbu simanya bino bya bufuzi, simanya bino biki, he is a fool. He or she is a fool. Musiru ebyaddala, musiru byebyaddala, sikyejjusa sikyetonda. Oyinza okunyiigira dembe lyo, but that is my opinion. Omusajja akugambye bannabyabufuzi baveeko. Waliwo constituency eriwo nga terimu babyabufuzi. Mbadde ntunuulira wano Gen. Kaindo Tafiire ayina post, ayina obubaka bwe yayogera gye buvuddeko obunnyumidde. Yagamba people in other countries are moving to the moon and back. Abantu mu mawanga amalala batambula bagenda ku mwezi n'okkomawo. For us here in Uganda, fe wano mu Uganda, we are busy fighting for parish development model funds. Fe tuli mu kulwana, tulwanira mbu parish development model. Bino mwami Museveni byagenda agabira abantu. Naye nga babawa obukadde 10 abantu 3 mbu sako. Now, nayongerayo n'agamba nti a parish development model funds, a sign that we still have a long way to go. Tuyina olugendo lunene nnyo olw'okugenda, olw'okutambula okusobola okulaba nga naffe tutunula ng'abantu. Oba okitegedde? Now, bino bw'omala obitegeera n'ojja n'obuuza mu mutwe gwo nti politics kye ki? Kale, njagala kubeera nga nkugjawo awo. Bwe manga nkugjeewo, nzikiriza nate nsobole okubeera nga nkutwala mu katambi kano. Awo olengera
amasasi ganyose nga ababbi bagenda maaso n'okubeera nga balumba bank emanyiddwa nga Diamond Trust Bank branch ey'ewakiso era nga omusirikale akuuma wano akubiddwa amasasi agamutiddewo batugamba a private security guard attached to GK or security company was shot dead this morning as he alleged attempted to break into Diamond Trust Bank branch in Wakiso. Kampala Municipality Police spokesperson Patrick Onyango has identified him as Emmanuel Okowe, adding that other suspect Justin Okelo, myaka 27, was arrested after surrendering to police. Police recovered 2 guns from the scene. Embeera bwetyo bwebadde mu bitundu ebyo. Tulyako katono nnyo ku bigambo ebivaayo then nzije ate to wrapping up program ey'olunaku olwaleero. Bingi bigenda kubeera nga bijja naddala mu mawulire gaffe nga bwe gagenda okubeera nga gatambula. Katusooke tufune scene eno then tweyongereyo. You want to go on side of the door? I could. Put it. Wait for this man. You get to it. You want to go on side of the door? I could. Put it. Wait for this man. You get to it. You want to go on side of the door? I could. Put it. Wait for this man. You get to it. Okay, embeera bwetyo bwebadde wali ku Diamond Trust Bank ku branch ey'ewakiso abatamanya ngamba bagirumbye okukakkana nga basasidde amasasi omukuumi omu afiiriddewo mbulaga waliwo abagenze n'ebiwundu oba n'ebisago. Embeera bwetyo bwebadde. Njagala kubeebaza buli ssekinoomu atwala akaddeko n'ogenda mu maaso n'okubeera nga otugoberera. Weebale nnyo, weebalire ddala. Njagala kubeera nga ntumirako ku buli ssekinoomu atugoberera ku mukutu guno. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kyokola kye kisinga kugamba weekuumire ku mukutu guno. Bingi bye tugenda okubeera nga tubaleetera. Tuli wakati mu kubeera nga tukyusa studio zaffe zituukagane n'omutindo. Nabagamba tugenda mu kalulu 2026 wabula nga ffe bannamawulire naddala abakola amawulire ag'enkyukakyuka. Akalulu akaffe katandika mu mwezi gulinga gwa 8. Kampeyini mu butongole ziggulwawo mwezi gwa 10 omwaka guno, wabula ate ffe ogwaffe tugenda kubeera nga tubakana nagwo okuviira ddala mwezi ogw'omunaana
action pact. Yensonga lwaki tukola enteekateeka zonna okubanga tukyusakyusaamu tubaweereze mu mpeereza esingira ddala okubeera ey'enjawulo, tukakase nti kamera ku mukulembeze, kigere ku kigere. Kale bakigeze mbu baagala mukolako buzibu. Mukama Katonda abampeere bye musinga okuba nga mwagala, mubeere bulungi nate mweraba. Tusinkane mu updates endala nga bwe zinaaba zituuseewo.